nebaza Allah abakeseza olwaleero nga tuli waggulu wensi wansi weggulu tumusabe atuwe ebirungi ntoko ebinaatuyamba nga tuyingidde wansi mu ttaka. Ensi katale, Katonda akafuula nga katale, oli waddembe okugulako ekinaakugasa ku nkomerero. Tusabe Katonda atuyambe atuwe obusobozi obugula ebirungi ate atuwe obulungamu obubiraba. Bangi tugula ebibi ng'ebirungi tubiraba naye nga Katonda bambi tatuyambye kulaba birungi. Nga bw'olaba nti olwaleero omwana agenda mu katale ng'agenze kugula mpale kubanga eri gy'abadde alina ekaddiye ate n'agulayo esinga enkadde ebituli n'aga nti eno y'empya naye n'aga nti eno gye bayita damage mpya naye bagiyita damage. Ne mu bulamu bwe tutyo tulaba ebintu nga si birungi naye olw'okuba tetufunye bulungamu ne tulowooza nti byebiki bye birungi ne tubitwala era ne batuwaana nti alina ekirungi era ne batuwaana nti oyo musajja nnyo kubanga okoze ebibi. Nga naffe bwe tuyinza okuwaana omuvubuka nti ayambadde bulungi byayambadde bya mulembe naye nga wallahi biyiruse nga bikoze ki era ekyamututta okugula olugoye luli lwakaddiye luyiruse agenda agula olupya naye agenda okulukuleetera gwe omuzadde nga wallahi lusinga nga toyinza kwawula olukadde n'olupya ng'oyinza oga nti luno olupya lwe lukadde ng'ebituli ebiriko biki biyitirivu naye nakukakasa nti lwe lupya era lwayagala. Ate kyewunyisa nnyo ayinza okuleeta nga neya taata bwetyo nga neya maama bwetyo nezibeera empale 3 ewaka ng'eya maama damagi eya taata damagi ey'omwana damagi awo n'okakasa nti wallahi tebasobola kubeera nga obwongo bwabwe tebuli damaged era okakasiza ddala nti obwongo bwonna buli ki damaged. Tewali kintu kyonna ekitasobola okuva mu kinnaakyo. Maama bw'abanga akyazaala bw'atyo, taata bw'abanga akyazaala bw'atyo, abaana balina kufaanana bwetyo. Tusabe Katonda atufuule ebyokulabirako ebirungi eri abaana baffe ate n'abaana tugezeeko nnyo okubeera ekyokweyagala eri bazadde baffe ne bwe baba bagenda kuva ku nsi kubanga ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti mu birungi oba ebizibu kigatta byombirire ebiri mu kufa. Omuntu bw'amala okufa nga Katonda amuggulirawo kamera eraba abaana be era nammwe mukyegendereze nnyo. Kola ebibi nga kitaawo akyali mulamu oba nnyoko naye wallahi lwava mu nsi asigala nga akulaba bulungi nnyo era bingi bye tukola abazadde ne beekweka nga tayagala na kugamba bafu banne nti oyo mwana wange. Naye tufeeyo nnyo okukola ebintu nga bamaama ne bataata bajja kweyagala ne bannaabwe nga bali eyo n'amuyita nti owaayo oyo mutabani wange oyo mwana wange oyo muwala wange naye kubamu ekifaananyi nga taata akulaba naye nga yeekweka tayagala kutegeera tayagala abantu bategeere nti yakuzaala. Ne ku nsi kuno bwe kiri tusanga naddala abasomesa teri musomesa ne bwe mbeera nze ekyo sikirumamu lunye. Bwe ndaba omwana gwe nasomesa ng'ali mu kifaananyi kitampeesa kitiibwa ekifaananyi kyonna ekitali kirungi nennyamira nnyo era mba saagala ntegeerekeke nti nze namusomesa kubanga kiraga either bwaffeeriya bwange. Nabwe kityo omuntu yenna yali agadde okulaba omwana gw'asomesezza ng'ali bulungi nga yeeyagala ng'ategeera ng'era abaana bwe twagala okusanga abasomesa abatusomesa nga banyirira nga beeyagala. Teri kikwasa nnaku kubanga osanga omusomesa yakusomesa ng'ali bubi era abasomesa mwefeeko nnyo 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 abaana babasange nga mulabika bulungi nga munyirira nga tebajja kubadduka gamba nga ajja kweyagalaga nti omusomesa wange nti nti oyo omusomesa wange ng'olabika bulungi n'omusomesa abaana babeera bakudduka nga basaba chenji oyinamu echenji eza chenji musomesa wange wuuyo. Obusomesa bubeera buluma era kyoba olaba nti awo we musiza obusiraamu eddaala okubanga omusanga b'amaseeka olinamu eza chenji
ina mweza change Sseeka wange wuuyo. Sseeka asaana kubeera nga nagagga, Sseeka asaana kubeera nga ali bulungi financially, asobole okuweesa obusiraamu ekitiibwa n'abantu baagale okusoma obusiraamu. Tewali kiruma baana, tewali kiruma bazadde. Tolaba mwenna musanyuka nnyo, nze mbalaba era mbawulira. Mu kisiibo muyinza okgenda mu muzikiti, omwana n'asaaza ettalawiya mwenna ni musanyuka. Naye babagamba nti naawe twalayo owuwo ng'obuuza nti naye anaakola ki oluvannyuma. Kitegeeza buli omu atunula kyawa kya mu maaso anaakolawo. Omwana ayinza omukusoma kutuba abasiraamu bonna ne basanyuka, naye ng'abo bonna abasiraamu abali awo basanyuse, teri ayinza kutwala mwana we okusoma oyo gy'asomera. Aga nti naye bw'anaamaliza okusoma anaakola ki? Buli omu kaabuuza anaakola ki? Anaalwombera mizikiti, anaalwanira mizikiti, buli omu kaabuuza. Naye omuntu ali obulungi tebabuuza nti anaakola ki? So kakati bamasseeka mutuyambe nnyo, mulabike bulungi mu kwambala, muwambale bulungi mulabike bulungi, musule bulungi, nammwe musomese abaana bamukole. Bamasseeka mukole. Mbeegayirire buli yenna asomesa eddiini, percentage y'okusomesa ebeere ntono okusinga ku y'okkola. Y'okkola ebeere nnene, osobole okweyimirizaawo oluvannyuma lwa Katonda, osobole okuyimirizaawo abantu bo bulungi nnyo, era mujje mukyegendereze. Yeyo ensonga Sseeka Nuruddin ku lwaki abaana b'Abamasseeka tebasoma ddiini. Bamaama wakati bakkiriza mukitegedde okukakasa omwana nti agenda, kubanga maama bw'alaba nga ye teyeegomba mwana waabeerenga bba. Mukitegedde baganda bange, ate ekiri fane, era bangi abasomye oluzungu, bangi abafuweeta oluzungu nga lubayita n'eno nga tebalina nsimbi. Naye olw'okuba nti essuubi libeerayo, desaawe naafuna omulimu, omuzadde aga mwana wange agenda asome, omugamba nti gye bali abasomye oluzungu abatalina nsimbi, era gye bali abasomye eddiini abatalina nsimbi. Kati byonna tutwale aga nti so kakati mbeegayiridde, bamaama obatuula mu debate, maama bw'atuula wakanola n'alaba bba nga talina nsimbi ng'asabiriza, agasitwala mwana wange kusoma ddiini. Naye bw'obeera olina ensimbi, owangaala n'omukazi emyaka 4 nga tamanyiwe wakoma kusoma, nziramu. Bw'oba olina ensimbi nga zikuyitaba, omukazi akufumbirwa nga takubuuza wakoma mu kibiina ki. Seeka sati kituufu oba nedda? Bannange, kituufu oba nedda? Kituufu abavubuka mumbuuliremu, mwe mwasoma mujja kumbuuza gwe wabitegeererawa. Exactly. Kubanga diguli esembayo kubeera bulungi. Ensolo zonna tusoma tubeere buki? Ti bw'obeera ng'oli bulungi zino ez'owansi zonna ne bw'otaleeta. Oba ntegerekese. Omuntu nga profesa tebamubuuza ebbaluwa ya P7. Kituufu oba nedda? Kaakati zino zonna ebbaluwa zonna ziri anda bbaluwa eri enkulu. Zonna servants za bbaluwa eri enkulu kubeera bulungi. Bana munsonyiwe, kituufu oba nedda? Naamuseeka asana. Ngoba omutukulu w'ekika yajja n'abyogera nga basinga obungi tebabimanyi. Ne mukyala we tabikola ki? Naye tabimanyi. N'abaana be tebakola ki? Naye baatululira kiriwa? Nsimbi. Era once you have this, teri amanya nti tolina kika.
ne bw'oba wavaawo ati wali munnayuganda n'ojja n'obeera muno n'ofuna zisizi oba ofunye ekika ekisembayo oba ntegerekese tuli fenna bakitegeera ku kufa nga Ssekasani bwagambye lwe batandika okulangira nti ono yava eno era teyazaala omusajja oyinda teyazaala temuzanyisa akantu ako katonda yakatonda bwe katoba kafaanana nga naawe bwe yakutonda nga bwotyo bwofaanana. So kakati baganda bange tusabe nnyo katonda atuyambe akatale kano ketuwangaaliddemu tufunemu, kubanga omugaso gwako gwego ku nsi kuno ebyo byonna tubinoonya tusobole okugulawa, tusobole okugula akhera. Tetubinoonya ntubisigaze ne bye tuleseewo tuba tugula akhera, kubanga katonda atugamba mukole mulekerewo abaana olwo oba ofuna nki mpeera ogulawa. Era omuntu yenna akoze nnyo katonda n'amuyamba kiyama ejja genda okutuuka nga minzaani ye yakyuka dda naye tagitegeera. Ntegerekese bulungi nnyo. Omuntu yenna katonda bw'amuyamba n'akola ebirungi ebisigalawo ng'amaze okufa ajja kutuuka olunaku lw'enkomerero ng'ebirungi ebibye tabimanyi, anti bikoleddwa nga ye yava dda ku nsi, akoze n'azimba omuzikiti, abagusaaliddemu bonna tabamanyi. Agenda okutuuka mu kitabo ki nga bamugaa gundi ne gundi yasaala muzikiti nga talina kyamanyi. Aleseewo saddaaka ezikulukuta ez'enjawulo, olese osomesezza buli lwobalizanya teepu yo, buli gw'osomesezza alisomesa empeera ziddiraani kukiyama. Oligenda okutuuka nga ebirungi tobimanyi byolina. Mulongoose enniya mukuze abaana bulungi basobole okutusabira, kubanga ebyo tujja okusanga eri. So kati ogenda okwegenderezanga ebintu byonna ensi katale tugulawa. Naye nga bw'olaba nti buli omu bw'agenda mu katale ayagala agula engege esinga obulungi, ayagala agula ennyama esinga obulungi, ayagala agula ettooke erisinga obulungi, asobole okuddeeka bamuwaane. Tiyatugulidde ettooke lya kibuzi, yaguze nakitembe, yaguze ennyama ensava. Twandibadde tuleeta adhikaari, omuntu n'obeera ng'okola adhikaari naye n'agamba nti edduniya eno gy'olaba tugikuŋŋaanya, naye ng'oba olaba kamunyeera kayinza okukwata ekiyenje nga kinene ne kajja nga kakiwalabanja kifudde, n'okutuuka wali katuli bwe kiyingirira bwe kakiyingiriza ng'ekiyenje tekisobola kola ki kuyitawo. Aga nti edduniya eno yonna tugikuŋŋaanya, naye omuntu ogenda okutuuka okufa nga n'ebintu byonna byonna tolina gy'obitwala byonna obirekaku ki. Ne bw'ayogedde ebintu ebyo nga siina ngeri gye mukaayanyaamu, naye nga omusajja ono kamuleke, kubanga mbadde nzija kusoma naye nga sijja ku tujja kwonoona oyinza okujja ng'osabulu. Naye ngamba omusajja ono kamuleke, kubanga nze nkimanyi nti akhira kubeera ng'oyinawo akantu ke weekoledde n'abantu bo n'obasomesa, oba ozimbye muzikiti, obusite tolina busiramu bw'ogenda kukola nga tolina ssente, olita kulimba tolina bw'ogenda bukolera. Kati baganda bange ekintu ekyo era kubagamba ekintu munyiigire, naye munsonyiwe bambi. Mwe temwagala kusonyibwa, bwe muba mwagala okusonyibwa nammwe mukole ki? Munsonyiwe. Abantu ffenna ekitoogeza ekyo butono bwakumanya. Butono bwaki? Bwakumanya. Babyogera nnyo, gamba n'embitabo mu ebiri.
bisomwa era biwandiikibwa. Wabula mbasaba mutegeere ebintu bino lilla mu bintu ebituleetedde obuzibu kusoma kutono kuno ate ne twagala okusomesa. Ekigambo ekyo oli bwakyogera bw'okitunulira okiraba nga kyekyo, kubanga naawe otunula noga gundi yagenda naki, siba kiri gundi yagenda naki, gundi yagenda naki. Kati agenda okubyogera nga naawe pictures z'olina ne bw'otunula mu kika ewammwe ng'olaba mu tuufu teri yali agenze naki nakino, n'olabira ddala nti kyayogedde kyekiki. Naye bambi mbasaba mumanye ekintu kino, one, mwani yabagamba nti bye tukola tugenda nabyo byonna. Ekibuuzo kiri kimu, seeka wange jangu jangu jangu, seeka wange. Suudi jangu. Njagala nkimanyi temunjagala, naye kambabuulire kiki kituufu sifa nakyo, sikola ki sifa nakyo, kubanga mbagambye nti ebyo babagamba kyo kituufu mwebiri mu bitabo mwebiri bisoma era bisomesebwa era nammwe mubiwulira ate mubiraba gye tuwangalira. Gwokola wa Bulayimu oba gye wali okola yafa yagenda, kati oli akubuuza nti Ibrahimu yagenda naki, sijja kibuuzo. Era bw'okitunula munoga naye mu butuufu abasajja baki batuufu. Njagala mumbuulire ebintu bino. Olina omukyala? Nze mbuuza lwaki oleeta obuzibu? Ntegerekese deko omusajja agende eka n'amayinja nga buli oba bakyala kati buli omu amanyi bwe ŋŋamba omukyala ŋŋamba ye, kati bali abala ekitegeeza tiyabalagaayo. The question is, Haji Bulayimu bwe yali afa bamuziika n'abakyala be bameka? Tebalina mukyala alina omu gwe bamuziika naye. Nyabo jangu Janaati oba Suudi bwafa bagenda kuziika naye. Nedda ssebo. Era be bakuzaala si bwe kiri? Yes ssebo. Naye olwaleero ne bafa oyinza ogalaka ŋŋende nabo mu kabuli. Njagala mukazi simple understanding Katonda gye yabawa. Bulayimu bw'aba teyafa abakyala tebabaziika naye, ku lwaki twali twagala bamuziike ne woteeri ye? Ku lwaki tubuuza nti ennyumba gy'olwanira ogenda nayo oyo akubuuza ate awasa alina omukazi? The question is gwe mukazi wo gy'agenda naye. Kakati ku lwaki otya okuzimba ennyumba nti kubanga tojja genda nayo ate ye omukazi n'omuwasa naye ng'oli wakumuleka? Point taken. Ekitegeeza ebyoku nsi byonna tukola byaki? Abaana tubazaala tubakole ki? Era naffe abaana tulekawo abazadde baffe n'omulekawo ng'omwagala taatawo ne maama ne bafa ne bamuziika ne bakulekawo ng'obalaba toyinza let me go with them. Buli kyonna ky'olina ogenda kireka ku ebyo bye bakugambye okole. Oyo agenda nti ensi giveeku alina omukazi alina abaki nabyo agenda kubakola ki? Ku lwaki ebino yo atugamba nti tubikola kubanga byakuleka, ani atugamba tuzaale nga n'abaana bakuleka? Janaati ajja kuleka, Suudi ajja kuleka, naye yakuzaala. Bw'omugamba nti zimba ennyumba ennungi nti yaki yakuleka? Akati akategerekese. Oyo akugamba alina engoye abadde ayambadde
The question is, akakoti ako yagula kakinga nako kakuleka. Bagenda musa ne koti agikole ki? Naye yakugamba ekoti njagala. Yaliguze sanda inagamba kankolenga lihaso nze mbeere mu sanda yange kubanga gye bagenda okuntwaliramu. So kati ebintu ebyo byonna tubyogera lwa kwedifendingira mu bunafu bwaffe. Nti abantu nze kambagambe nti nabireka kubanga byakuleka saagala kukola bingi byaki byakuleka. Ng'ate abaana balina beetaaga n'akawuntanti okubabala. Boku lwaki azaala ab'okuleka? Musomesa wama kitegerekese. Awo tugeza. So kakati okwo kugamba kwagala kubuzaabuza nfa yaffe kulimba abantu. Naye byonna bye tukola ku nsi ne bwe biba bye mugamba nti tukole zikiri tugenda nayo. Kati nze naawe tetukikakasa okuzimba omuzikiti kirungi. Ana wafa omuzikiti gwe nimamutwala nago. Hadi kulwaki omuzikiti oyagala nguleke nga bagusaaliramu n'otayagala ndeke nyumba nnungi nga bagisulamu. Era bwe ndekera abaana bange nyumba nga bagisulamu nga nnungi baga nti sifuna mpeera. Kakati kulwaki ongamba nti ensi tugiveeko tudde ku la ilaha ate nga la ilaha illallah ekugamba mukole. Katonda si yagaba ne zikiri. Si yagaba zikiri naye yagaba emaali y'abamulekwa. Omulimu ogujja Katonda eyajja agugabe agwekolere yekka n'atakkiriza na bannabbi kukola ki? Dokita Amajanga otuyambe. Mukitegedde bulungi nnyo. Ssekkadde kize. Mukisisa bulungi nnyo. Janaati kitegerekesa bulungi. Tebaaka kulimba nti okukola ebirungi ebyensi kubanga ogenda bireka. Amma njagala nkubuuze. Bw'obeera nga oli mu ddwaliro eyo gye mukola mwabasawo ne wabaawo omulwadde gwe baleeta nga si relative wa consultant tamumanyi naye n'atunuulira obulwadde naga ati oyo omulwadde nze nyina omulongoosa accordingly nga bwendaba mumundekere nze nja omulongoosa mu just mutunule. Nasuula wali obwa consultant bwe n'ayambala ekyambalo n'aga nti buno obulwadde nze nyina obulongoosa mu mutunule ali mutunuulire. Otegeramu ki nga gwe omusawo mutendeke? Nti obulwadde bwangu oba buli serious? Buli serious. Kati Katonda bw'aba emirimu gyonna yagireka n'aga nabbi bano bawenjiro n'aga nti emaali y'abamulekwa nze nzekka nze ngikola ki? Sikkiriza na nabbi kugigaba. Sikkiriza naawe agikoze kugikola ki? Nze nje kugyegabira. Era ye yagigaba. Toyina na buyinza bwa nti omwana wa simwagala tafuna ku byange. Toyina. Ne bw'okyogera ne bw'aba mutamiivu atya. Ne bw'abanga ku lumbeero anyereddeko pipa y'omwenge tebalina buyinza bwa nti oyo tasika. Sibe bamuwa. Kitegerekeze. Ne bw'oba n'omukazi ng'abadde akusuza ku kanaayo kyane akukuba akuvuma wallahi n'ofaasika. Kituufu abanedda. Kati Katonda bw'aba yavaayo n'aga nti ebyo nze mbigaba nga gw'ova eri ng'otuga nti ebyensi temuli. Katonda akola Katonda agaba ekitaliimu. So my dear, Ssekkadde ishi muleke gizanyirako. Kati ekituleetera ekyo bwa selfish. Obubi nti goyagala kyogenda nakyo tofa ku basigadde. As long as nga ngenze abasigadde emmotoka ne bwe zibatomera ne bwe bafa as long as nze nkoze eki naye ate nkubuulire bw'ogaana okubakolerera ng'amaanyi olina n'amagezi olina ate ofunye omusango ekibi ekyo kyennyini ky'okoze kijja kulya zikiriyo. You get my point? Point yange tegerekese. Bw'ogaana okukolerera abaana ng'olina mikono
ng'otegeera bulungi wallahi kikumalira okuyingira omuliro ne bw'obanga obadde mu itikaafu ng'ekigaanya okukola oli bize muki kubanga itikaafu sunna ate okukolerera abaana kiki kikakata kyobola nabbi yatugamba hadithi ya muslim nti kafa bilmari ithman kimalira omuntu okufuna ezambi erimwokesa an yudayi'a man yaqut okugaana okulabirira bateeka okulabirira okuyingira omuliro kimumalira okufuna ezambi erimuyingiza omuliro an yudayi'a man yaqut okugaana okukolerera bateeka okukolerera mulo okukolerera abaana baffe ne balya ne banywa ne basoma teeka ng'okusaala teeka ng'okusaala teeka ng'okusiiba okwambaza abaana bo teeka ng'okugenda e Makka naye olw'okuba nti tebabitusomesa ne tubitegeera era kyokola nabbi ye bwe yali ayogera hadisi senyangu ayina hadisi yayogera muno namugiwulirize nabbi yagamba mu hadisi entuufu ya Abi Dawuda ne Tirmidhi nti emaali gyozimbyemu omuzikiti gyozimbyemu amasomero g'obusiraamu ntegerekese emaali gyokoze eki mizikiti masomero biki n'ogiwaayo fi sabilillah nga bwe mugiyita n'emaali tugambye gyozimbyemu emizikiti negyowaddeyo muki emaali ya mirundi emeka naga n'emaali gy'oliisizaamu abaana bo emaali gy'oliisizaamu abantu bo n'ogula omugaati ewaka abaana ne bagulya wallahi aguze omugaati yakusinga empeera awanti weŋŋambye nti tebabitusomesa kutubuulira omugaati gwo gukuwaaki ennyumba eri ekuzimbidde ennyumba muki kaakati ate omugaati guli gwo gumpeesezza jjana ennyumba eri mu jjana ejjana n'ennyumba eri mu jjana gwali olabye ennyumba esinga poloti obunene understand Islam seka wange kitegerekesa bulungi nnyo omugaati guli gukuweesa jjana aha omuzikiti gukuweesa nnyumba mu jjana ejjana n'ennyumba kiki ekinene kaakati omugaati gumpeesa jjana omuzikiti gumpeesa ki nyumba mu jjana what do you want yenene point taken naye musomera wa Islam the question is kambabuuze kino jangu ali mu nkofiira ayina kabaza seka wange oli mutuufu naye kankubuuze kano the question is atazimbye muzikiti talina jjana kaakati ekibuuzo kiri baatugambako bw'okola kino ofuna ennyumba mu jjana kiri kimu anti Ismail alese ensonga y'omugaati nti eyinza kufunisa empeera ezikuweesa ejjana kati ejjana n'ennyumba y'omujjana kiki ekinene kiki kyoyagala nze nja konsideringa nnyo ejjana kuba ffenna tuwangalira mu nsi muno awo ddayo otuule kati awo nkugambira nabbi kyava atugamba nti tuliise eki kati oze kuwakanyaki yawagidde dda ndi ku kyaisima nti nsobola okubeera mu nsi muno
nga siinaamu nnyumba naye nga ndi ku nsi. Kyokka ate waliwo muganda wange gwembeera naye ku nsi kuno ng'alinamu ennyumba. Kati kyegambye nze okubeera ku nsi nga siinaako nnyumba, mbeera ku nsi nga ninako ennyumba. Anti uliriza. Kati enyinza okuba mu jjana. Ejjana kyo kyennyini muzimbo. Nedda. Anti awoloti ejjana kyo kyennyini muzimbo. Ejjana kyo kyennyini muki? Era teryalibeera mu jjana ng'afulumye mu nnyumba ye. N'abeera nga waliwo ekimukosa kubanga ali bweru. Kati awo batamanyi buwoomi bw'oli alinamu nnyumba. Otyo kakati awo kyetuva tukugamba ggwe nti Katonda okulaganyisa amuzimbidde omuzikiti nti naye ali muzimbira ennyumba muki? Tekitegeeza nti atazimbye omuzikiti talina nnyumba mu jjana. As long as ng'ayingidde ejjana, ejjana means a good house. Ejjana kitegeeza lubiri. Bw'abagamba olubiri bategeeza ttaka lye basibye. Kitegeeza ennimiro. Kati yajja kutaayaya bwadda mu nnimiro eno bwaddamu eno bwaddamu naye nga nze ndi mu ggoloofa yange mu jjana. Nedda ssebo jjana bwe twagisoma nga kirala nnyo. Okugiyita ennimiro balondayo kimu nga gwe oba kuyita omusajja nti balonzayo kapaati ate akasinga obutono. Lwaki tebakuyita kirevu? Olina ekirevu olina n'obusajja. Naye the question is kulwaki bakuyita musajja? Kali kokka ke balondayo kyetuyita mimbabi taglib okugeza. Nolwo omukazi tumuyita mukazi tulondayo buli bukazi. Ninga alina amabeere alina n'abaana gwe n'abaana go jangu wano. Tumuyita mukazi tujjayo kamu Justin tukawa. Newali tulondayo just kamu ne tukwogerako naye nga means all. Era tolowooza nti atazimbye mu nnyumba atazimbye muzikiti mu jjana agenda kubeera bweru mu nnimiro nga gwe bw'olowooza. Wabula baawukana nga bw'olaba. Kakati bw'oli musajja mugagga atodduse saba Allah bukongere oli musajja mugagga era nga kasolinawo abasirikale abakukuuma. Abasirikale abakuumi tubeere n'abantu abakuuma ewaka. Gwe oyinza okulaba nga bw'ofuluma ebweru toyinza kufuluma bweru ng'omukuumi tomulaba. Oyagala siwa kiri. Naye nga dinza omusajja omwavu bwe nnyingiza bwenu mu kadirisa kalinda omutwe obweru nga nzirayo ani oyo alina emmundu mutya kubanga simumanyi sinze namutaddewo. Kati sibona kiri bwe kiri ekyo kyotugamba kati otunyonyola kinnyonyole kiri Allah yakinnyonnyola bw'ozimba omuzikiti nyumba mu andi Katonda kyeyava atuteekawo tunnyonnyole. Era bwe yali assa aya yagamba yaleeta nabbi sallallahu alaihi wasallam annyonnyola abantu Kurani byekola ki byetegeeza. Era gwe mugaso gwa nabbi nga bw'olaba osadde njagala ondeetere mu Kurani aya ekulagira erako ebbiri z'osadde eza subuhi. Aya eriwo ekugamba nti ku subuhi saala mu lwatu etosaala era akammeka gyeri nga tolina amaanyi wakazuukuka. Obijja mu hadisi ze zinnyonnyola. Kakati ate nabbi alekawo abamanyi basikaabe kye baasikira okunnyonnyola. Era kyolaba buli mulembe gulina okubeera n'abamanyi baago abannyonnyola ebintu by'omulembe ogwo bye bategeera. Ejjananga yo obuulyawo abantu tetukitegeera naye nga composition yayo anti era tetugitegeera kuba tugirabanga batunnyonnyola nnyonnyole n'omukunnyonnyola abatunnyonnyola tebatutegeera bulungi oba tebanyonnyola tutegeera bulungi tetegeeka bulungi kuba yo nga ye ejjana ekyo kubagamba ekiramu nti akuwa ejjana aba akuweddemu n'ebigenderwamu byonna obaolyawo n'emigga n'abakyala byonna naye kati ennyumba yo nga yo eyinza obutabaamu ebyo ebirala ebiri mu jjana.
kyogedde kituufu ekyokubiri awo nyini kasomaliza kino kyabadde kisobola okusooka katonda akuzimbira enjuba mu jjana wera kusobola kufuna garanti nti ogenda kubeera mu jjana kati era okubeera nga ozimbye omuzikiti basi kati oba katolina shahada nozimba omuzikiti banakufunawo ennyumba kati kiri kirina kusobola kubeerawo nti ogenda kubeera mu jjana then ozimbibwa ennyumba mu jjana nga ogirimu olede entegera yange wekyo bwegamba ate kambongereko nakano oli mutuuseka kakati kambongero kano ekigambo kumuzimbira nyumba mu jjana nga azimbye muzikiti eri expansion mukitegedde eri ki expansion nti akoze nga boolaba buli nyumba eriko boys quarter buli nyumba erina ekisaso wawumulirwa kakati okuvuga bagenda mumwajana wazima bagenda kumuwaayo special house ng'eri mujjana yakuzimba muzikiti nabo ngamba nti gwosobola okuva mu kisenge ng'olina eddiira eryabagenyi n'obeera n'eryamu erya bulijjo buli nyumba eririna abantu bangi nnyo nga we basula abaana bonna we basula n'abakulu we basula katimba nga kekaawula tabeera mu nyumba kakati biri ebisenge ebidira extra kati nakiri ekyokuzimba muziki egenda kubeera extra palace naye mujjana ngabola nti omusajja zinabeera mu bawarabu nga olwokuzimba ennyumba ng'eddiiri lyo libeera ku geeti bazimba ennyumba yo nga nnene asula wano nga ku bitaala ewandege yawali sitting room eyabagenyi obajja bakoma eri era gye batuula bawarabu bo mu nkola yaabwe tebazimba buyumba butono nkola yaabwe tebazimba buyumba butono kuba basubira abagenyi bo bantu b'abantu hati azimba ennyumba ye nga ddiiro liri eri nga n'ennyumba eri eno. The question is eno yennyumba oba liri yennyumba eri extra era obazimba eddiiro eri ku gate tekitegeeza ne mu nyumba eno ennene twabeerayo ki ddiiro. Nze mbadde mmanyi nti Allah mutuuko tusuubiza nti bw'ozimba omuzikiti nti Allah agenda kuzimbira ennyumba mu jjana era yagalage nti waliwo abatagenda kubeera mu nyumba bajja kubeera mu jjana naye nga specific nyumba eri nti ya muzikiti yo tebagirina eri wali ngati eyo kiri ate kiri nti kiri lwa muzikiti naye nga ndi mu jjana yange eri extra yakuba nakola ki nazimba omuzikiti naye nga bana bala tebagenda kuba ku street nga bali awo tebagenda kubeera ku street bagenda kubeera mu mbiri zaabwe agulogula omugaati ate gyoguzeemu omugaati ejja kubeera nnungi nnyo okusinga eri ey'omuzikiti gwa Old Kampala. Ate kino mukiyige bwe muti get it from me omulimo gw'osinga okukola Katonda n'agwagala ennyo gwegwo gwe yakulaalikako. Gino gye tukola nga gya sunna ajagala naye tajagala nga gye yatukola ki gye yatulaalikako kubanga gye yatulaalikako giraga obugonvu bw'ogikola. Ebigirimu kyokka ate bwetutuuka ku swala yagaa nti bw'oyimirizaawo empagi oba oyimirizaawo busira anti ekyo kyenkugamba nti teri Katonda kato kyayagala. Mbadde manyi nti kiri ekyataatulalikako bw'okikola oba osukkulumyeko onaakoze ekyalaali nga amaze kukola. Omwana yenna bw'aba asoma osookanga nnamba erina makisi eziyisa n'omala okwashiwalinga okuyitako n'otandika okulongoosa handwriting ku nnamba ezisigadde n'onyonyagulamu omulungi nga washiwalinze okukola ki okuyitako. Kati kyetusooka okukolera kyatulaalikibwako ebisigadde bijje kubanga Katonda tagenda kubitusaba tiyabikola ki bwe bijja bibeera extra. Buli mmere olirako nakati buli mmere olirako guliini naye nga mulungi amulidde asinga atamulidde naye sooka otuwa emmere
n'otuwa piraawo nga tikuli saladi sooka okoleki otuwe piraawo waffe ebidiridde tunagaya yatuwadde saladi wadde mukuwaana tuwaana kiri naye nga twagala kiri yes bwafisa awali okadde mubiri ntegerekese nsaalira n'okusaba emirembe eri ku nabbi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallama n'abo abamukiririzaamu ne bannabbi bonna katonda abawe ebirungi ntoko baganda bange mwena abampuliriza twagamba tuli ku kigambo ekigamba nti abaana betuzaala mu mbeera etali ya bulijjo abaana bazaalibwa mu payipo twagamba nti waliwo obuki obuzibu nti mu bizibu ebiriwo abortion yaabwe ekola ki eyitirira netulakulwaki twajogera nga abortion ensonga ntuziwa biologically kati olwaleero twagamba nti abaana abo okuba nti webamusa sinnabaana pipe esikayeji si mubiri gwa muntu wetwakoma nti webamusoolede sinnabaana tugezaako okulaba nti kyetumuteekamu tufaayo kibenga kifaananaki n'abaana nga temperature erida same kakati mulabe obuzibu obulala obujjawo nti omwana bwe tumala katuli kubanga twagamba tulina internal nani external kati bwe tuba twakoze external ng'omwana twamuplantingidde wano bweru zenkoti ntugikolera wano ebbali kati laba bwe tugenda okukwata payipo ntegerekese tugiseemu ejje ery'omukazi n'ejje ery'omuki tubigatte ng'ate bukya bibeerawo katonda bwe yali atutonda tebibeeranga mu kifo kimu nga bigenda okuyingira wali munnabaana kubanga ejji ly'omukyala ery'omusajja lirisangayo buki nomale ati tugenda kukolawo bida tugenda kuzuulawo ekintu ekigamba nti tubitambulize kumu tubijja wano ebweru we twabikoledde tubisse mu payipo ejji ly'omusajja lyo limanyidde kutambulira mu urethra siba kiri gye girishuwa ku lyo nti yentuufu ebirala tujingirira biki akalira bwe mukwata ne muligatta n'ejji ery'omukazi ebweru wano nga tebyegattikanga bwe bityo lirisanga eri munda point taken hadi mmwe ne mubikolera wano urethra bulijjo yeetambuza ejji ery'omusajja okuliteeka mu nabaana kati nimuteeka mu payipo ejji dirina ku nnaku bulijjo nomale that moment diba lirina kubeera nga olede liri mu nabaana kati liri bweru gwe tokimanyi nti waliwo omwana wo bw'omusanga ebweru time noga mwana gwe okyakola kyebweru ekitegeeza asusse ku nnaku ku biseera byayingiriramu buki bulijjo akati gwe ejji automatically oliva mu musajja liyingirawa munda akati limaze ennaku zino zonna liri bweru ekitegeeza liri mu kifo ekitali kiki kituufu bulijjo lyo litambulira mu urethra okuyingira wali mu maama kati aba oliteeka mu payipo eri artificial si urethra kati nga muliteekamu ng'oliteekamu n'ejji that moment lyeritabeeranga nalyo forena gw'olwaleero bw'osanga omuntu gw'otamanyi hagmi naawe ng'ogolola kati ejji lino limanye eryalyo liryeri daba bw'oliteeka ku jje eddala wano n'obagatta ababiri ate n'obasinya n'obagatta n'obassa mu payipo n'obanyigira omwo n'obagaa kati mbatwala babiri otutwalawo we don't know awo wetufiira olwa pressure why are you taking us tetumanyi gy'otutwala ogenda kutukola ki you man oli stranger to us awo nga gafiirawo awo nga gakola ki bwe galama daba bw'ogatwala ogayingiza can you imagine buli jjajjeere ery'omusajja bwe liba liyingira immediately obusajja bwe buyingira mu mukazi tempuli kyandala era oyinza n'ogaleka awo okumpi negagenda because of the temperature kakati
kati ogamba zizze suuti n'ogabika ne bulangiti liri mu payipo ate oliyingiziza mu mubiri gw'omukyala liri muki oliyingiziza mu mubiri gwaki ebyambalo ebyo ebibiri nga teribeerangamu ogenda onoonye n'abaana gyeri kubaera taliwa wano kumpi alina kuteekawa kati wano during okuva wano ku luvagino agenda atuuka eri ku n'abaana ejji libeera mu kintu nga terikitegeeranga kubanga tuwazeewo ekizikiza eky'omuntu omukazi lulirwadde mu payipo olaba mwabatambudde ebweru w'eggwanga nze sibimanyi ndi wano Ssekkadde P5 second term Ndagawa okimanyi nti otuuka n'oyingira mu luguudo enguudo ez'owansi ne rediyo mu motoka nezikira n'essimu nevaako ku lwaki enguudo zino ez'owansi omotoka bwegenda neyingira eyo ngenda kuyita manya ekiddirira rediyo okuvaako ebadde mu motoka siba kiri n'essimu kolaki netiwaaka kuvaako kati n'omu ejji libadde likyakaaba nti batadde mu payipo tuli babiri batunyigidde mu payipo tetumanyi batwala ogera nga bengerako ekizikiza nti liyingidde kati mu muntu the whole muntu ne liyingira awo nawo nga gafiirawo awo nawo nga gakola ki nga gafiirawo kaakati nga balitwala nga baliiwa wali weriteekwa okugenda abaliteeka werigenda okugenda bonna baba bateebereza nti kati wano tulisse wano tukole ki tuteebereza kuba n'abaana yongazi tuliyiwewa wowe rigenda okuyingira naye wali automatically liba liriko ate mind you nti wali libeera likyalinga boolaba omuwuulu munsonyiwa okukyogera omuwuulu oba endawule one of two omuwuulu oba endawule ebintu byebera automatic waliwo ebitamutawaanya tiwali muwuulu oba ndawule alinda okujjula afumba bw'alya akajjako kaalya yeewala okunaaza ebintu yeera asiika akajjako kakola kiba kiri akajja kaalya bugenda okujja nga biweddewo oredde era kizibu nnyo omuwuloga nti afumbe kyayi w'amata kuba mulimu okwoza ebintu ayagala kyayi ono omukalu olugira bw'ati n'ayiwa mu kadirisa egira bw'ati anyuza bw'ati n'ayiwa mu dirisa siba kiri that life nsaba katonda anzite nga sijiyingidde life eyo nkalu kubanga I don't see the difference between that life ne life y'okufa wano nga tebannakuziika life mbi nnyo life y'obuwulu mbi nnyo economically nze ekisinga ogintamya oba tolowooza era economy efiira nnyawo ng'omuntu tannaba kuwasa kubanga kasikafuna ez'ekikomando talooza beyond kwega talina kukola nti nkole abaana baddayo kankole nnyo kwega kasitaali ekikomando nakuta lwafuluuta ngagwa life is short obulamu obwo kyolaba abasahaba bonna bagamba nti obulamu obwo bubeeramu omu ku babiri either omulwadde oba omwenzi bo basahaba bwe bakitegeeranga era Umaru yasanga munne uge nambuzo wa ngumbuzeeko wawasa nanga asinnaba naga nti wallahi kukimu ku bibiri either oli mulwadde oba oli mwenzi kati mmwe temukiraba nti muba balwadde naye obulwadde tekitegeeza kubeera mu ddwaliro oyinza walwala obwongo yangu naam seeka wange naam alaikum salaam obusiraamu butugaana okulowooleza ki ne bugamba butya tusomere aya netugaana okulowooleza Umaru yaketta okuketta aya egati iyakum wadhan
fa inna ba'da dhanna ithm. Enchi kivunule mu Luganda nzine mu Ssekkadde. Mbeewaza okulowolereza kubanga okulowolereza okusinga. Hadise gambete? Okulowolereza okumu. Okay, okumu. Kati si kweko. Kubanga yagamba okumu si konna. Tutegera osira. Yaga nti ne Katonda ga enna ba'dha dhanni. Endowooza ki? Si zonna. Anti kati gwe atalina bubaka nti gundi ono alabika mwenzi obanga mulwadde. Ekigambo kye kyali kibuna nti buli muntu atalina mukyala either bw'ataba mwenzi aba mulwadde. Kati ekigambo kye kiba kibunye. Okimanyi nti kimu kyakusatu ekyamateeka g'obusiraamu gakagawagira ndowooza za Umaru. Kimu kyakusatu amateeka g'obusiraamu gamba aya yakkanga Umaru naga simatidde Katonda damu olabe kyokola nakola apiiru. Umaru amateeka mannyo gakola kapiiru aga nti Katonda simatidde. Ekigambo kino kyeyayogera tekiinako backup ya tekyetaaga backup kyo kiri up. Bwe tukola backup ku kompyuta eba evuddeko nga twagala esobole okutereka biri bye tubadde tutannaakusevinga. Kakati kompyuta bw'ebanga buli kyekola ekisevinga, I don't need the backup. Umaru bingi nnyo kaganize ndesenga Umaru gobo ogamba nti yakonje bingi nnyo be yaga nti ya Rasulullah nedda Katonda bwagaye naye nedda tumugamba agambe akyuseemu kino okimanya ekyo. Oyagala tugamenyaga amateeka twetaaga ndooza emyaka ng'ena okumenya amateeka ago agajjanga ndowooza yani era ngaga nti aya nekamanaga ya Rabbi sa aya nemuga ya Rasul Umaru eyo aya senga nedda Katonda se aya kintu kino okimanya ekyo. Kati gwe twogerako oyo kakati oyo bw'abanga yayogera era na nabbi yaga nti senga nabbi yali agenda okujja after me he was supposed to be Umaru. Kati yayogera ekyo mu kaseera nga nabbi akyali mulamu obanga yafa. Ate nabbi ayogeranga mufu. Ngamba Umaru we yakyogerera ate yayogeranga mufu tugaye yasanga munne oli yaloota tugayeko nti Umaru yandoota yasanga munne yagenda okyogera nga nabbi yafadde. Kati okakasibwa kwakyo ate nga kyetaaga okakasibwa kyo kikakafu tukakasa ekikakafu. Ssekkadde ekibuuzo kiri kimu olina abaana bameka? Saagala kuleeta buzibu kikulu olina abaana toyogera muwendo gwabwe. You have children. Siba kiri omwana wo bw'atuuka ebiseera byayogereramu n'atayogera tomutwala mu ddwaliro. Lwaki omuwolereza nti ajja kuba kasiru? Senga omwana wo atuuka mu myaka nti gino emyaka bakola ki? Batambula. N'olaba nga tatambula, what do you do? Mutwala mu ddwaliro. Kakati bw'omwana wo ku lwaki omutwala mu ddwaliro oba osuubira nti muki? Aliko obuzibu. Kati ku lwaki omwana wo bw'atuuka mu myaka egiwasa n'atawasa tosuubira nti aliko obuzibu? Kyo kitegerekese bwe kiri. Era nammwe mukimanyi nti ne mu kalica eyammwe e Buganda omwana bwe yatuuka nga myaka egy'obukulu nga balaba tatambula lwaggulu. Siba kiri Kamadi mu sentro yonna nga beebuuza mwana kyatava waka lwaggulo. Siba kiri Seeka wange, siba kiri. Era awo wobajja ekigambo kye bayita omwana w'omuntumbwe. Omwana w'omuntumbwe tekitegeeza gw'ozaalidde ddala. Abasinga bakirowooza omwana wange wa muntumbwe. They don't mean that Baganda. Bategeeza gwe wayenda kubanga watambulanga wakozesanga ntumbwe. Egandi omwana oyo wa muntumbwe bategeeza omwana gwe wazaala mu makubo agatali maki.
The question is, bw'abeera ng'omwana atuuka myaka egyogera n'atayogera n'omutwala mu ddwaliro, bw'atuuka myaka egitambula n'atatambula omutwala mu ddwaliro, ye omwana wo bw'agaana okufuluma ng'alya, what do you do? Omutwala mu ddwaliro. Omuntu bwe atuuka mu stage gy'ateeka okukola n'atagikola, omusuubiramu nti aliko ekiki. Era n'abasawo bw'otuukayo omwana bamupima kiro, ne baga nti omwana ono okubeera na kiro 10 ng'ali ku myaka gino ateeka okuba aliko obuki. Kyova olaba buli lwogenda mu ddwaliro bakupima kiro bamanye eddagala ettuufu lye balina okuwa that kiro. Point taken. Kakati seeka wange Umara abeera mukyamu okusanga omuntu atuuse emyaka egiwasa nga tawasa n'atamuga nti oli mulwadde oba oli mwenzi, one of two. Point taken. Gambo naye nyina ayogera bw'asanga omusajja w'emyaka 5 n'amugamba nti nze mbeera n'omukazi omu, amuga nti Ssekkadde tituwulira amazima. Kituufu siba kire kati Umara omuwakanyiza ki ku ekyo. Olw'ensonga ekigambo sahaba kyabaleese abamanyi batugamba mbu kasita kyegattibwako basahaba bonna olwo kiba kifuuse eki sunna, ne kasita abamu babeera nga tebakiwagidde kati nga assalaamu alaika ne assalaamu ala nabiyu tebakyegattako. Kiri ekyokuwasa si bamanyi bokka, n'abatali bamanyi, n'abayisiraamu n'abatali basiraamu, abantu, ensolo, ebinyonyi, ebyewalula byonna byegatta nti ekintu bwe kituuka mu myaka egyegattiramu kirina okwegatta. Era gamba ebintu ebimu ng'emyaka bwe gituuka nga biri sulo mu kutambula, Katonda tiyabiwa magulu, yabiwa bibiri bisobole okweyamba. Ekkovu litambula mpola, kati lunayagala okwegattanga eddala liri wandege yali lituuka ddi n'alibiwa bibiri. Tomanyi ebintu biologically nga biyina bibiri, olowooza abiwa byaki? Kitegette nti okwegatta tekulina kukeerewa. Tekulina kukola ki? Kukeerewa. You get my point? N'abiwa bibiri. Gamba ebintu ebimu ebisinga olowooza ku lwaki yabiteerawo na nika ng'ejja kuwa ebintu bye tulya buli kiseera. Tiyateekawo nika nti waliwo okwogereza, waliwo okulwawo, byanjule bageseeka gyabisibe nika. Zeyandizeni kubanga enkoko senga zaali zirinda nika, twaliruddewo okulya enkoko. Olw'okuba zo tuzikozesa nnyo, tiyassaawo na period yaga nti waliyo nika zirondemu. Gyesanga awo tufune ffe ze tulya zeyandizeni, buli gyesanze oba zeyandizeni. Mwasomerawo psychology w'obusiraamu. Embuzi biki ebyo byonna tibyetaaga na nika, tezirepinga. Kwegamba Katonda yazitonda zisobole okuba twalifudde enjala. Ntegerekeze teziriiko mahare, teziriiko ki, eri weesalira eri nga ffe tufuna ekyokulya. Kaakati mmwe mukaaba abaana tebalina babawasa, ate mulwawo okuwasa ne mulwawo n'okuzaala. Sayansi w'obusiraamu ategerekese. Nyira ekituufu embuzi yennyini eba emaze okusala ye ewakisa buwakisa, teyenda ng'abalala bayenda, oba anaazaala oba taazaale n'ayenda. Kitegerekese. Naam seeka wange. Alaykum salaam wa rahmatullah. Seeka otunnyonnyodde bulungi. Nze ndi seeka waawo. Ssekkadde otunnyonnyodde bulungi. Balisala kulibeera sekka. Ndokusoboka nkopi 5 second term. Bwompita seeka nga siri seeka enkyedde kujja kumta Reverend. Kubanga wamanyire okwogera ebitali bituufu. I'm not a sheikh. Nze ndi Ssekkadde Muhammad. Naam. If you want to give me the respect, say Muhammad. Naye erinnya lyange toyongerako, oyina okunjagala okusinga taata ne maama. Bantuuma eri kati sijja kubalima erinnya lyenkuula lyembandala baali eryange ne buwaba wakanze tebampita mannya ga agagagamwe gababayita agaswitya switi owalayisi bamutuna siringi 250 nti hane wali gwe bapimako wali
wange mu kibira wajjudde enjoki. Give me the name, land title. Mpita bulldozer. Mpita sweet. Yeah, call me land title, my building. Omukazi abampisa ekirina value. Mpita honey. Gwe ompita otya honey ng'ewange wanoonyaayo kyapa. Kulwaki tuwanoonya honey. Omukazi gw'owasa ayagala nnyumba. Siba kiri? Ayagala omuwa ekyapa gye kiri. Siba kiri? Kulwaki gw'ompita honey. Tompita kiri kye wajja okunona. Jangu tusomesa omukwano. Jangu mukwano. Jangu. Adi jangu nsomese. Kakati nze navudde wange nje nkusomese wano. Gwoganye okuvaawo okujja okunsomesa wano. Jangu seeka wange. Omuntu atawasanga yagamba nze amaze emyaka 38 mu bufumbo nti simanyi mukwano. Kati awo enseja ajinge. Gwe beera judge of yourself. Gwali okulabyeko. Kati sigenda kuvunaana kuwasa. Jangu nkuyigirize. Seeka wange. Seeka agambye mutuufu nnyo nti obwo obuntu obutono bwebuze omuki. Ogambye otya gwe bukola ki? Bwebuze omukwano obutono. Gw'obazza guba gugenze. Nze ogwange sigukkiriza kugenda. You got my point? Yes, sir. Tokkirizanga mukwano kugenda nti oguzze bwe gudda tegudda gwonna. Enkajumbe temalanju. Essubi lyojje ku nnyumba. Bw'ogamba olizeeko wallahi ate tirimala. Kati omukwano wona agukkiriza ne gugenda nti naaguzza. Wallahi era omukazi tadda yenna. Era omukazi gw'okyayagala tomugobyagobya. Bw'aba agenda wali abamugamba balala. Era n'abanaamuzzanga ddewuwo balala. Awadde ebirowoozo bw'aba agenza ali ku 8 akomawo ng'ali ku 60. Nga yeetekera nti omusajja ono essaawa yonna ngobera ddala. Kati nze agumanye ennyo sigukkiriza kugenda. Kati mbadde mbuuza. Okitegedde bulungi? Kati mmwe muguzza kubanga muguleka ne gugenda. Nze sigukkiriza kugenda so seetaaga gudde kubanga ogwange weeguli. Kati bakyala baffe tubayita mannya ki? Tuli ffenna. Jangu suudi. Ate onyiiga ki? Njagala kati oyige. Olwaleero yiga. Olwaleero suudi jangu. Njagala olwaleero ogambe nti gwe gamba. Suudi sembera wano. Gina mitwalo emeka? 5 zike. Sizike. Tebabala obutamanya bintu kyekyo. Amazike galiko ameka? Galiko ameka? Galiko limu. Enamba 5 n'etaano zewandikiddwako emirundi emeka? 4. Kakati gwe kulwaki olondawo ezzike zawandiikibwako omulundi gumu? Tola nti yensobi we mugwa. Ntegerekese. Amma ku swiiti ne ssente rondako senga oli anagamba nti my sweet nze ngamba nti my money. Kati goli senga obadde mukyala wange ninga nti my money oba my wealth nze ssente ono ngaga nti my sweet. Choose. Choose and take. Osigaddewo. Kyova omukwano gwammwe muguzza kubanga gugenda bwe gutya. Mane werefe gutwala. Era njagala okimanye bw'olibeera ng'omwavu mukyala wo mumubeera kaaba gwe n'obwavu ate omwavu akusinga osobole ku mukyala wo. Mukimanye ekyo? Tubeera abaabufe abasajja nga tulina abakyala mukazi waffe abeera mu famire eri mu poligame naye nga Mr. Bwavu yamwinako authority esinga eyiyo gwe.
mbeerako abasajja bameka bwavu nani naye bwavu yamusingako ki authority ate oba okumanya oli akusinga ayina authority waliwo watuuka naawe nakuyingiramu wano wakati n'abeerawo nga gwe wenyini toyinza gamukyalawo ntukyuka eno nga wenna ebirowoozo tolina sibo kiri kituufu oba nedda era n'agenda n'owoono n'amugamba nti era gwe bwakuddukako n'agenda eri gwe n'omugamba nti kyuka eno nga nenaawe amanyi ogajja wange akaana ka P7 katatuuliridde naonoga wallahi bwavu nsinze kituufu omukazi n'omuleka okimanyi Mr. Bwavu akujjako omukazi n'amutwala agenda akole mu north n'abeereyo emyezi 3 lwanaafuna liivu lwadda gy'oli kituufu n'agenda ku kyeyo n'akulekera obwana nga gwomuwerekedde naye ogoloza n'omuwerekera kisa gwoba omuwerekera oba bwavu kati gwoba omuwerekera kati I don't know owerekera obwavu nga busika I don't know naye ekikulu kya byonna nti olowooza nga omutwala genda okole oba olowooza ki naye mu kiseera ekyo aba era bwakubira akajjambu ati gakusiibula olowooza aba akulaba nti iwe maani nti kale raba mazima kino kingabye kikino kikyo genda n'obusiru bwo ng'agenda Ssekkadde mbadde mbuuza kati kunze omusajja atandika obutandisi omukwano atandika obutandisi siina ntandika butandisi kati nkola ntya nga tutandika butandisi bulamu bwaffe bwakwezi affe kyetumanya obulamu Katonda nabbi yatugamba bw'omala okufuna ziisi zinoonya omuki ngayinamu nga siri n'obubi naye nga ate olwolinamu gwa kati kitegeeza oyogera obwedde bitali gw'olinamu kati tolaba gweobeera namu ng'oyogereza omukazi bw'oba tolinamu toyogereza ekyo kitegeeza ki anti kati anaategeera atya muno okwaba tugamba wulira omukazi anategeera ty olinde sente no baagala obbalabawo bongabo babakazi basuuta okubalabawo kitegeeza kumuwaana kumuwa byayagala kibayita okulabawo obadde olowooza otya nti you are beautiful ani yagala nti tebabyagala ebyo ebyo temuli era tobikolanga era enkoko yo esinga okuwaana era enkoko bw'eba eyogereza eraganyisa kuwa ssente tobaga njakugulira ekikoyo ekikoma wano eraganyisa byansimbi tola nkokoko nga yagala okulinyira ese ekiwa bwakyo ndege njakugulira ekitambi ekikoma wano erineetuula n'erinda ekitambi abakazi abo bagenda okukkiriza era bw'omuwaana amala akakasa alowooza nti by'omuwaana ogenda bikola kyekyo era tajja nti kubanga omanyi nnyo okuwaana ajja nga asuubira tulabe oba byayogera abitegeeza sibo kiri yireka kulwaki tuwenenega ama tubuuliremu bano be bamanyi kati ffe kulwaki twogera mwagala kimuffe oli mukazi kati ono wadda njogera naye nze mbuuziza mukazi ate yayogera kakatolaba ekitegeeza gwe mpaka naleero toyawulanga mukazi na musajja nze mbuuza oli seeka wange amma mwagala ki mu basajja abakyala bagala kubalabirira kubafaako ogwo gwe mukwano bina biri mukwano package na omukwano kye bayita ekyo mwamulooza omukwano kiki atogenda mulabirira naki bigambo tebigula mata bakugobi wala nziremuki kati nze atali mukazi nziremuki abakazi boogedde nti ebigambo tebigulaki agali gwoya nedda seeka wange nedda seeka wange okiyize kati buli mukazi yenna akuwaana manya nti awaana kano akalimusi era bw'alabanga tikumuli yakulimbalimba osobole okukajjayo obusajja buba bugenzi so seeka wange mukwano tola nabbi yatugamba abange mwe abavubuka
abaafunye ensimbi awase tyaga nti abangemu abavubuka ayinza okwogera ayinza okukwana awase muwa kazinda jangu tubulire tusoma bannange kisaka jangu tubulire seka jangu muwa tubulire agambye naam sekawa seka sisobola kuwasanga nayimani yange nengamba kampasenga nayimani ndeke gwa mu zambi lyako lyakubanda nga nyenda. Okay, anti sorenze wembulidde saula imani na sente imani kitegeeza nsimbi imani tugirabira kuki nsala nsiba sekawa obukkiriza bubeera mu mutima emirimu nigibukakasa nti mwebuli emirimu gino gyokola gyegivunula nti mu mutima mulimu obuki al-imanu ma waqara fi lqalb usaddagahu l'amal iman ebeera mu mutima emirimu nigigikakasa nti mwerifu okutegeera nti mweri fenategeera tyati olina imani loga osaala ate oyambadde otawaziza tegeeza nti olina sente osaala oli bwerere kigeza Ssekkadde gokakasira ddala nti no fe abantu abawangaala nga tuli baavu kugamba totuwadde chance n'emu yaddi kubanga kati ebiro ebibadde bitubudaabuda katugamba katuwase bwetwala okosa tukole nnyo ate nabyo bitugjeeko tugamba nti mubeererewo kubanga ogambye omuntu endawulo oba omuwulu ekisooka gwekisinga okukuluma ku byonna aba talowooza kati nze mbadde ŋŋamba kiri kankiyingiremu mpase oba nti sinaba kubeera bulungi sinafuna ssente mpase tandika okulowooza ekitegeeza bweyogerawo nti omaze okukakasa naawe nti abaavu waliko okakasa naawe kyotegeezezza ekyo kyo kikakasiza lange bwagamba okyogedde nkirabye nti omuntu kituufu bw'aba ali ekka batalowooza naye kati nkakasa tumwe kyansi awasajja tutandika okulowooza ate ffe tumuwa kyansi nabbi gye yamuwa amale kufuna nsimbi omwana atanakola registration asasula fees sijagala amasomero sagala olinaga. The question is, can you pay school fees or tuition before you do the registration? Bwebana rejecting sente zona zijjayo tebanakukakasa mukwano zibadde nsaba Ssekkadde ebintu ebimu mutuufu nga mu nsi yaffe mutuwangaalira mutuufu obusiraamu bwekituufu bulamula nnyo okusinziira mu nsi abantu mu mbeera mwe bawangaalira naye mu butuufu yo mpangaala yaffe halita think tank awo bantu bajje mu Uganda awo batuyiseewo agambe nti abatanafuna abafunye be babawa Ssekkadde alina omwana w'omuwala yagenda yamukuwe mutandika okulowooza jangu seka jangu bajja kuwa n'omukyala jangu tusoma seko ogamba nti abantu bawe ebisuubizo mutuufu ogambye omuntu wawasa nga talina mukazi talowooza endowooza eba nnafu eva wano na wano saate bwana awasa mutuufu omuntu obwongo bujjaggaziwa agambe nina famire yokulabirira bwe namala okulabira abantu bange ate era sooka osimawo wakati mu bakakeeto bano nga balooya kye basooka okukola nga baagala okweyimirira omuntu kukulembeza nti alina famire siba kiri alina famire gyalabirira ne balyoka bagatako endwadde obagenda oba abasaba bbeiro balina ebintu bamanyi nti ekyo toyinza butakikoonako agenda mu maaso kati kitegeeza nawe oli saidi yange ndi saidi yo okumanya ndi saidi yo nze nawasa ina emyaka 15 enaku 2 naye wenzijukira lwe nawasa I had 60 million in the account era walina ntono nga nyina emyaka 15 nenaku 2 that is 87 wona milioni nkaaga kwa akaunti yange nakigulawo nga nsoma kyakutaano naye kyenjagala nkubuulire seeka wange
kakati tuli ku peegi emu naye obuzibu buli omu bumu bwebuliwa nti nze wendi we mwagala naye enjawulo eriwo mwe mwagala kujjanjaba nze njagala kugema nze nvumirira bwavu abavubuka basobole okukola ki okukola mwe muga nti nedda tusimpathizinge n'abavubuka wadde tebakoze nti Ssekkadde ekyo tibwali akyegattako nsuubira naye kati nze kyenva ŋŋamba nti mwagala temwagala bwe kuba kubafiirako nja kubafiirako mbavunaana okukola no nga bwera n'okusaba bwe tusaba kubanga bangi era tusobola okukola nnyo ebyo byonna nze sigamba nko nti okukola kwe kugenda okufuuka okutuwa ebyo byonna bwe ŋŋamba okukola mba ntegeeza byonna ebiyingira mu kukola tusabe katonda atuyambe kubanga babalimba tojja kukola nga katonda takusuddeeko ddusu wabula katonda eddusu alisuula wagonda baraka agissa mu ebyo byokola kyova olaba nti oyinza okukola ekintu n'okifunamu oli n'akikola n'agwa bugwi nga katonda gwe kino kyokola kitaddemu ki aninza bweŋŋamba okukola saagala atonziza eri nti ebyo byonna twabimala dda ffenna tukimanyi nti okufuna baraka yani naye baraka katonda agiwa gyetegekedde bw'omusaba omwana olina kuwasa osabe allah ng'olina omuki yes kakati gumuga nti katonda atuwa omwana nga tetunawasa nzaawo wendi ndi nammwe era kinnuma nnyo mwagala temwagala ne bwe munanvuma ne bwe munangoba ku buzindaalo nawulire ne baseeka abantu abalala nawulira budde kati mutuufu batandise ensomesayo kati tumanyi oba ffe katugenda kusigalawa kubanga wagalojasanga banyinaffe bali abali wali nga bangi nga si bafumbo si bokka nkakasa ne mu uganda bwotaba population ya uganda infact ojja bokola research eyinza okubanga ne mu nsi yonna nga abaana abawala nga bangi okusinga ffe abale of course kiriko kubuusabuusa kati n'okubawasa kirina okukola ennyo kakati ddala okukola ennyo ofanyi tukola naye kati walaba kalingo ekonomi ya uganda obudde buno nze nyinza okwogerezaako nti mu 2018 navange ewaka neyinza okukola mu kibuga nenvayo n'emitwalo 3 oba 5 nga magoba obudde buno neyongedde kukola n'expenses zange zeyongedde kulinnya nyinza okuba nga kati nfuna 5 oba 6 anti olwo nabali bakiraba bali batambula ng'ekonomi bweri kati bobo mu kiseera kya covid teri mukazi yasabanga mbaga siba kiri mu covid teri mukazi yagambanga nti nkuba embaga ati yeyo gyentegeeza nti the question is nga si covid bwakugamba abantu ababiri abategeeza eyo kyentegeeza abakazi nabo bamanya ekonomi era mu covid tebatawanyanga abantu nti nkuba embaga ya bidaala ekiriwo kimala nze bwe mbagamba okukola tugaggawale tuwasa abawala abo sitegeeza nti omale kubeera naggagga kubanga n'oli tanoonya naggagga wabula anoonya omuntu asobola okumuwa sheedi naye kati ndabye omuwadde 5 ate nga nze ate olaga nawe ogambye ofuna 5 nsinzidde ku gijjo yagambye wagenda nakola bagambye nti nze wenzijidde okuva kati sinnakola natandiza okukola saawa 8 otyo kati ng'oli agenda mbalalu banne abakola butabika walimu kati tuvaalinga anoonye gwagwa wali anoonye 5 wali anoonye ow'okusula wokka tinze kasito nfunira ow'okusula okole byonna by'oyagala azeyazeya banange mmwe mulina obuzibu bwammwe second one your problem is one mu issue y'okuwasa ekibamenya kiri kimu kwagala mukyala atali wuwo yes buli lwolaba ng'oyagala omukazi atali wuwo ajja kukumenya nabagamba
kiringa kunoonya lugoye lukunyumira nti lukole combination nga si size you ojja kulufunza n'ensawo ez'emabega zegatte ate oba oboomye eki gw'osanyuka nti oyambadde combination naye nga mutuufu en'emabega. So the problem is one, gw'oyagala mukagundi negundi ayagala mukagundi. No, buli omu alina omukazi gwasobola. Era noddeeka n'ekkiro y'ebyenda omukazi n'akubira n'owaabwe essimu. Wallahi omusajja yaleese ennyama yonna nsava geegalabika gokka. Oyo naye n'akuwaana olw'ebyenda. Kati mu obuzibu bwammwe kwagala atali wuwo. Agyebali. Akati ekizibu kyammwe mmwe mulinda abanoonya. Namwe mugende munoonye. Teri musajja abunuwa mukazi olw'enfuna ye. The problem eriwo gwe kwagala kitali kikyo. Era ogenderera obbye. Ogenderera obbye. Nammwe abakazi ekibatawaanya kwagala basajja abatali bammwe. Ishu y'okusobola tulooza nti eri ku basajja bokka. N'abo abakazi balina ekizibu baagala nnyo abasajja batasobola. Baana bawala akyali muto yagamba nti njagala musajja mugagga. Omusajja omugagga alina ebizibu bye, ayingira ssaawa 7 afuluma ssaawa 9. Tabuuzibwa gy'ava, tagenda ku pate, ng'ate gw'oyagala omusajja gw'onaatwala ku pate ya neebwa mukwano gwa jjajja wa kitaawo omuto. Otuuke n'ekiseera oyagala ogende naye kitchen pate, ani muzitani shawa, ogende naye ku bonna be wasoma nabo graduation zaabwe ziggwe, ng'ani gw'otambuza bwoti. Era galina kuba kavubuka katandika bulamu akatalina bye kakola. Naye omusajja omugagga nga agenda kusumagirira ne ku pate bakolako byonna takyabitegeera. Tabitegeera si bya mirembe gye. Yanoonya ssente agenda mu faamu kulaba busa ng'omugamba agenda ku biiki kulaba musenyu. Ye ekidiba kye yakyesimira mu faamu ye. Kakati gw'omugamba njagala tugende ku biiki akubuuza ku biiki kukola yoki ng'owooza tamanyira abo. No, tewategeera musajja gw'oyagala. Mutegeere ekintu ekyo. Mutegeere ekintu ekyo. Buli lw'ogenda okufumbirwa omusajja olina okutegeera omusajja gw'entwala afaanana atya. Osanga omusajja nga mukadde alowooza ku ttaka lya kijja baalibbye waliwo eyazimbyeko eki nga gw'oyagala ate kumutwala okulaba kamiliyoni. Oyo ebirowoozo ebyo biba birala. Endi yammwe tejja kuba nnungi. Funa omusajja akyali mu birowoozo byo. Mufune abakazi nga kaliba buli omu alina omukazi gwakola ki gwasobola. Nammwe mufune abasajja be. Era kyolamu omusajja mbowa wali agala kusitule agende ng'ayimba naawe nawasira yatakubowa. Understand, know what you want. Mwagala ebintu biri ng'ekimu kijjawo kinnaakyo. Njagala omusajja ampa obudde, njagala omusajja alina essente. Ng'ate obudde yabutunze dda bamuwe essente. Obudde yabutunze dda tabulina. Yagala bibiri bw'otuula ku nsolo 2 omulundi ogumu ojja kwabikamu. Kasita otuula ku nsolo omulundi ogumu 2 ojja kuyiruka. Tuula kwegi bw'oyagala ssente guma. Afulumye mwenda bunira. Ayingidde 7 tombuuza gy'ava tamanyiyo. Olaba akonkoje wa neiba. Olowooza agenza okuleeta essaawa ezo n'azimala ebweru ng'amanyi nti yakuleese. Tomanyi nti kyakola eri kyekisinga ggwe kuba naawe kyekyakuleeta wajja kunoonya ssente. Abavubuka mwalimu enkana baaliyo, abaasoma naawe baaliyo, naye wayagala nze omukadde. You wanted my money. As long as I bring money, keep quiet. Era namwe abavubuka abeepangapanga ninoonya bakazi balina ssente. Tobuuza mukazi gy'avanga mugagga ava ewakulema okugenda. Era omuzi ovaawo omanyiyo wakulema okugenda gyenva. Era ni mutandika okunyiiga nti omukazi ne bw'aba ayogera ku ssimu ava wendi. Owo waliwo netiwaaka yayogera bya billions and billions. Gw'oyagala kuweza transport zikutwala kati ayogera atya billions 3-4 ze bamusasudde nga gawoli tomutere mu nyumba. You a failure.
you a failure. Oli muleke bwawulira nga akwetaaze kubanga bwe yakwetaaga yakuleeta bwawulira nga akwetaaze ye lwakwetaaga lwalina okubeera naawe kubanga yakuleeta nga oli kyetaago teyakwagala yaleeta kyetaago oli mu nnyumba ye nga bwe yazimba mu ttooyi bwawulira nga ayagala genda mu ttooyi ng'agenda agigula ng'ayingirayo kati naawe bwanaawulira nga akwetaaga ng'ajja gy'oli ate gwe tolina kugaana kubanga kyekikuliisa gw'omusajja. Understand. Go there ng'otegedde. Yes. Bw'olaba omukazi tannaga nti sembera eno tannakwetaaga gw'omulaba mutoyi nga taagala kweyamba. You are his toilet. You are her toilet, sorry. Ajja gy'oli ng'akwetaaza. Gwani omukazi omugaga gwe yeyambulira? Who are you? Who are you? Aina kweli nga bwayetaaga toilet. So muleke mukkirize bw'onoonya omukazi omugagga akkiriza okufuga naawe bw'onoonya omusajja omugagga akkiriza obugagga kyebiriko yalinga. Sikuleese kumbonyaabonya kuleese oli musirikale kumbuuza gyenva ne gyendaga bwe nzija ggulawo bwe ŋŋenda ggalawo oyogera naani? Njogera naani? Ngenza ogagawala nga ndi kasiru ngenza ogagalawo ngagawalidde nga ndi kasiru njogera n'abantu njogera n'abantu. My dear ebyo mubinaabe. Noonya omukazi gw'osobola naawe noonya omusajja gw'okola ki? Bw'ogenda omusajja omugagga gumira ebizibu byabaki? Njagala omukazi sajja nga mugagga ate nga ndiyonzekka. Mukazi mugagga musajja mugagga nga alina omukyalo omu gwe tomanyi nti ne sente zirimu abakazi basatu ne bw'obeerawo wekka obeera wakuna. Musajja omugagga nga bamugee nti esente ziriwadde ne bwe mubeera mu kadaali akulekawo nakuleseewo dda nga sente zange zalwadde kubanga mmanyi gwe ojja kundeka sente zijja kuleeta omukazi omulala kubanga naawe ze zakuleeta. Nze nsigale naawe sente ziffe audhu billah ensi enkolimire nti sente zafudde because of you naawe ate onkolimire ogende kubanga omukazi ajja naga nze njagala kimu musajja ate bw'atuuka wakanga olwo ayagala byonna. Nze njagala musajja bw'atuuka n'ayagala byonna njagala ompa obudde njagala ogendeko ewaffe njagala ogende nange ontwaleko mikwano gyange gyonna nkutwale nagimalayo ddi nagimalayo ddi. Omusajja andeka waka tagenda kundaga ku mikwano gye oli sholavu nawase sholavu. Awudhu billah. My dear, understand. Mujja kuwangaala bulungi tugende mu examination. My dear, mundeke asekasani ndeka abantu banchaye danamu. Anti kyetwagamba nti abortion kina bakyogera emirundi mingi twaga waliwo boogera abortion nga bategeeza nti ekikoze intentionally. Miscarriage yeyeze nga timukoze eki ntugaa nti abortion waliwo abagipimira ku budde nti bwe bibeera bwebuti ebeera abortion bwe bibeera bwebuti ebeera miscarriage. Eyo nandowooza ya kisawo. Kaakati ffe bwe tugamba nti tukireetedde ku budde nti kikuze ne kifa nga tekifunyemu mulamwa kyetuva tugamba nti kijja ne kikula omulamwa ne gutabaawo ne kifa nga bwe tugende nti bateebereza ayinza okukiyiwa wekikyetaaga kuyiika ne kivaayo akiyiisa payipo yo yasindika n'amaanyi ge ate wali Katonda yakisindika nga kiyitira mu mazzi ga urethra obuki kubanga tulina ekintu kyetuye alborostata zino ze zireeta amazzi gano agasindika amagi. Amaanyi ga prostate kyolwa omuvubuka bw'abeera omuvubuka omwana omuto asobola okuyimira n'afuuyisa omusulo ne gugenda wala ate omukulu kyatasobola omukadde kubanga prostate ziba zikoze eki
kati amazzi ago gemulaba agabeeramu amagi ag'omusajja, amagi gawugira mu mazzi ago, tuyita amazzi ag'omusajja. Amagi kirala n'amazzi, amagi gabeera mu mazzi ago, naye ago amazzi gemulaba agabeera ku magi, prostate ze zigawandula. Kati ziwandulako okusinziira ku bwa sipiidi bwazo. Kakati ishu eyitibwa bwe tugaa nti gafa, waliwo ebintu bingi nnyo ebisobola okugatta. Byebyo baganda bange, tugende ku kintu ekigamba nti abamanyi bagamba ki ku artificial insemination. Tusigazaayo ndeeza ebintu nga 5 ku eyo ishu. Tulinayo abamanyi bagamba ki ku artificial insemination, ne tusigalayo nti insemination era mu lwetya ng'omusajja amaze okufa. Senga omusajja afa, tusobola okukola omwana wa payipo. Omusajja afa nga twamugyeko amazzi ne tugatereka nga tujja gassa mu mukazi we mu myezi 3 oba 4 oba 5 ng'amazzi tugaterese mu sitoowa, abafa omwana abeera waani? Omukazi aba akyali wuwe, oba tukoma mu period eya waiting period gye tuyita eya idda. Singa bagayiwamu mu mukazi ng'omukazi akyali mu idda, amazzi g'omusajja tugaterese ntugayiwamu ng'omukazi akyali mu idda, omwana abeera alamulwa atya? Era singa omusajja afa ne tumugyamu amazzi nga tegannawola naye ng'afudde, ne tumugyamu amazzi ng'ebiyungo bye tebinnafa, ne tugajjamu, omwana oyo tumulamula waani ng'omusajja amaze okufa? Ye abaffe omukazi ayeetaddemu amazzi alamula nti mwenzi oba si mwenzi. Omukazi agenza afunye amazzi g'omusajja gonna ageeyiyeemu artificial insemination, tumulamula tutya? Kye tujja okusembyayo nti abaffe omwana abeera mukulu okusinga taata we. Senga omukazi sajja afa olwaleero, amazzi ge netugatereka after 2 years ne tugassa mu mukazi, musajja yafa myaka 2, omwana omukyala n'alyoka afuna olubuto ono, tulamula tutya mu kukutuka bannahadiisi? Balamula tutya? Tuga nti bweba hadiisi teyasanga ono kubanga waliwo okutuka kwa myaka 2. So back to the point, abamanyi bagamba ki? Tewali kubuusabuusa. Abamanyi bakkiriziganya nti types 2 eza artificial insemination zikkirizibwa ku condition zino. Types 2, esooka yeyokubeera nga mukazi bamugjeemu eggi ne baligatta n'eryani n'eryabba wokka. Tujja kuyingiramu ne ku issue n'abaana enneeyazikeera mu lwetya. Senga tukkiriziganya nze n'omukyala wange olubuto tuluwe omukazi omulala yaba alusitula, kiramulwa kitya? Nga tumaze okukola zaihoti eno ebbali ntuluwa omukazi omulala tusitulire, n'abaana enneeyazikeera mu lwetya. Baganda bange, abamanyi bakkiriziganya nti tulina twagamba types ekkirizibwa ze zino. Bakkiriziganya nti type 2 zo zikkirizibwa. Esooka kwekola artificial insemination wakati w'omukyala nebba. W'omukyala nani? Nebba yekka. Era type ey'okubiri ekkirizibwa yeya internal. Ne tujja omusajja amazzi ne tugamugjamu ne tugassaamu mu mukazi direct ng'omukazi takkiriza tafulumiza ggi. Ebyo twabisoma. Ezo bonna bakkakasa nti ezo zonki ntuufu. Shaltut agamba nti tukkirizibwa okukola artificial insemination senga tubeera tugyetaaze nga tugoberedde bino. 1, kasita tukakasa nti tugenda kugattabika amazzi ge tugenda okukosa g'oyo omusajja ate kwani ku mukyala we. That is number 1. Imam Shaltuti bwagamba nti abamanyi bakkiriza, wabula tukkiriza nti etali ya musajja na mukazi we tetugikkiriza mu Busiraamu. Era mugyegendereze. Bano noonya musajja alina amaanyi, noonya musajja alina amagezi, noonya omusajja ali bw'ati, ne bamusaamu amazzi agatali tekikkirizibwa.
oba omukazi okukakasa nti amagi agagege mafu n'afuna mukwano gwe n'agenda n'amuwa amagi ne bagagatta n'agabba, ekyo kyonna tikikkirizibwa ebbanga likimala nga kirimu okugatta ebiki ebika omusaayi. Shaltutu bwagamba Tamimi Tamim Izzuddin mufti wa Ordon ayina fatwa gye yayisanga ennaku z'omwezi 10 mu Gwokuna 1445 egya hijiri. Yagamba nti omuntu akkirizibwa 1445 omuntu akkirizibwa ebbanga lyamala ng'oli mukyala we, baleeta amanyi nti bonna bakikkiriziganyako, ebbanga lyamala ng'oli mukyala we. Era n'olukiiko lw'abayivu olwatuula mu Kuwait 1403 kyerwakkiriza. Mu Makka abamanyi batuula mu mwaka gwe 1405 bakkiriziganya nti artificial insemination eringa kujjanjaba kwonna okusobola okujja omuntu okufuna ku ssanyu ly'omwana. Eyansanyusa mu bonna yali Muhammad Said al-Bouti Musiri. Yayagala ebigambo, yagamba nti nze ku buyivu obwange, Muhammad Said al-Bouti yagamba mu kitabo kye Family Planning, yagamba nti nzikiriza omuntu okukola artificial insemination kasita wabeerawo obulombolombo bumeka? 2. Yagamba nti 1 kasita tukakasa nti tekigenda kubuzaabuza bika, kutabika mu mazzi gatali gaani ga musajja. Ntegerekese. Ekyokubiri kye yaleeta yagamba nti kasita tukkiriza nti omwana tagenda kusanga buzibu mu kutegeera kwe, mu kulowooza kwe, mu nkula ye. Era Muhammad Said al-Bouti ensomesa ye yakakasa nti abaana kumpi 99 tuzaalibwa naye bambi tubeera balalu, tetubeera batuufu. Nga ekyo kyonna akitunuza mu mbeera gye tuzaaliramu ne bwe batuzaalira. Embeera gye tuzaaliramu nze nammwe mukakasa abalina abaana, nyina abaana, nazaalibwa wazaalibwa, ozadde abaana, nyina abaana, bantu oyinza okusanga nga 1% beetegekera olubuto. Abasigadde bo bagenda kwegatta, omukazi n'amugamba saalwadde omwezi guno, ndabika nafunye olubuto. Naye nga ku babiri omukazi tuyakola ntegeka ya kufuna lubuto, kyentegeeza talidde ng'omuntu agenda okufuna olubuto bw'ateeka okukola ki? Okulya. Omusajja talidde byateekwa kulya. Amazzi ne gavaayo nga tigali makyuwa, n'osanga nga ewaali badde obwongo tewakuze bulungi, kwa tewaafuna ggi. Ntegerekese n'osanga nga tuzaalibbwa naye nga tuli banjawulo ne mu kutegeera ne mu bulamu, ng'omanya nti spaamu ono omukazi eiza omusajja. Kati badokita abo batubuulira omukazi ali olubuto bw'ateekwa okulya, okakasa nti abaana bonna b'olina ewaka baazaalibwa mu bukyamu. Ate mbagaye tuzaalibwa era tuzaala. Kati ate ogamba including yourself. Akati olwo oba olowooza toli mu bana abagamba nti mbika n'ennaku nnyingi. Ennaku nnyingi oleeta kyaki? Waliwo abika n'essanyu. Once you bring the word mbika, don't add n'ennaku nnyingi. Era togambanga abantu nze mbika maama wange omwagalwa. Waliwo maama omukyawe. Kasita ogamba nti maama wange finished. Akati ogamba ngambye tuzaalibwa noga ate including you. Tuzaalibwa mbadde ntegeeza ki? Ne including nze before you include me psychologically. Kitegerekese kyova olaba mu psychology when you talk your brain erina okubanga edduka okusinga olulimi lwo. That is. Kakati baganda bange abaana be tuzaala tubazaala nga tetwetegese kuzaala.
ng'omukazi wasula teweetaaga bafunirewo olubuto. Ntegerekese seka munyiivu eyo bwovaayo endya abakazi baffe gye balya si yendya omukazi ow'olubuto gy'ateeka okukola ki. Oyinza okulaba omukazi n'alya n'azaala abaana nga wallahi mu byabadde alya byonna teri kiri required omusawo kyakomenti nga mukazi alye. Ogenda okulanga byonna omukazi ow'olubuto by'ateeka okulya olwo omukazi ow'otabirabangako tobigulangako. Kituufu oba nedda? Kati n'okakasa nti omwana oyo kituufu ajja kuzaalibwa naye nga takuze bulungi. You get my point? Siwa kiri musawo ng'omwana akuze muli mu lubuto naye nga bw'olaba nti omugaati bwe gutanoga pawuda era guvaayo ne baguyita omugaati naye teguzimba bulungi, era bwe guzimba ennyo nga pawuda taweze munda kibeera kiwulongole. Naffe bwe tubeera abasomesa ne mudda ku baana b'abantu ne mubakuba tomanyi engeri gye bamufunamu tomanyi kiki. Omukazi n'afuna olubuto n'atuuka okugenda okuzaala wallahi nga bwagenza okuzaala tebakkiriza kuzaalirawo nsolo. Bakazi bangi babeera mu malwaliro nga wazaalidde mu butuufu obuyonjo bwawo tebuli recommended mukazi kuzaalirawo. Ekyo mukikiriza oba nedda? Musawo siba kiri? Nze ekyo gwokyogedde nze sibyogera siyinza kuwebula Uganda yange musawo aganti ya Uganda kati nze ndiwadde muga simanyi kubanga siri musawo singirako mu leba ate siri mukazi. Kati abakazi bajja tubulira namwe abasawo mumumanya ebiriyo wabula nze nga nti okusinziira ku buyivu bwange obwa P5 second term bakazi bangi bazaala batuzaalira. Baana bameka bazaalira ewaka? Si bangi nga bamuzaalidde na mu lusuku. Gwe njagala obuuze neibe yadduka okujja okusala ekirera ky'omukazi oyo yali alina gloves. Omukazi we yazaalira waali wayonjo era n'akamwano ke baasasa ekirira tekaali keeko. Ogenda okulaba nga bw'ogenda mu malwaliro otuuka mukazi muleba akawoowo akalimu mukazi mwagenda okuzaalira akasa akavaamu toyireti gyagendako ono akaaba ono alya n'olabira ddala n'obuuza nti that is what mokyale oba leba. Bagenda ogamba eyo leba netukula lufula exactly kubanga oyinza okusanga leba nga baginaaza omulundi gumu olunaku musaayi oguyikamu gwenkana gutya. Waliwo tubeera mu nsi zaffe ez'abaavu nga ne midwife tagenda kukyusa gloves siba kiri sanitizer n'akwata abalala nga taliiwo abalala nga alinga waali naye nga bacupula abaaguza bacupula. Olaba seeka wange kakati gwe n'okwata sanitizer n'oyisaako ng'omanyi nti okosa sanitizer naye nga mazibuzi. Kati nowakanga nti abaana tukula wallahi rahma min Allah kusaasira kwa Katonda tetwali kuze. Omwana n'abeera ewaka n'akula ng'alya buli kacaafu konna n'akula ng'alya buli kacaafu akulidde mu mwalo anywa bicaafu n'akula mu mbeera eyo n'omulaba nga tayawukana n'ambaata. Ne tukula tuba twakawoza emyaka 5 ne batutika ejirikani ez'amazzi. Omwana wanvu ati era twagezaako wano mu bumpi bwaffe otuli twawanvuwa nnyo. Omwana akula nga yeetikka bijirikani omuwala n'asitula ebijirikani 2 n'omutunuulira emikono nga giringa gyagolola n'agenda okusomera okusoma atutte keesi ye naye agyetisse bw'atuuka n'agissa ku kitanda haafu n'asula nga yeezinze bw'ati owanvuweddi. So kati wetukulira wonna tiwakulira mwana w'abantu because of poverty. Because of poverty. So kati back to the point Muhammad al-Bawtu yekyava agamba ntulina okwegendereza nga environment omwana gy'agenda okukuliramu okubeeramu examination ng'ejja kusoboka kubanga bano bonna twakkiriziganya nti omwana oyo alina okuzaala tukakasa ebiseera ebisinga nti operation ne tukakasa ebiseera ebisinga nti tuyagala tulina okubeera nawo ne PD ng'omwana oyo azaalibwa ate oyinza okwesanga mu district mulimu PD omu
musawo w'abaana ali omu mu disitulikiti ate yeekalakasizza kati niweebuuza nti abakazi olwaleero tebazaala kati yeekalakasizza kakati bazaala kati eno Muhammad Busiri yali atunuulira tulina okukakasanga omwana oli agenda kufuna enough service kyekyo wagenda tuluzi tu tugenda kuluzinga omukazi tuluzinga n'omwana lwaki tugenda mu kintu kyetasobola ng'agamba nti tumuleke bwe tuba tetulina enough this is enough ki this is eye abamanyi baffe bwe bawa endowooza zaabwe obudde butuliridde mpinga. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheeka wange ngenda kukola jamu munja. I have to go to Mukono, then I come back. Today is a reporting day. Masomero gonna gatambula. I'm going to look for money. Naam Sheeka wa kiri haramu okubeera contented nti zayingidde dda mu busiraamu tetukyogera. It is haram haramain okubeera contented nekyolina. Accept kyofunye, thank God, but ask for more. Olina abameka abakyala nange obuuza nange mbuuza oba kasukka kwomu kikkirizibwa islamicaly ne tukozesa eyo artificial gundi eyo okubanga normally tuzaala nga tuzaala naye nga twagadde twongereko tuleme kuzaala mwana omu tuzaale awo tubeera bassekkadde kyentegeeza mubeera temwasoma mwenna kubanga n'okuzaala abangi nga tukozesezza artificial era neryo sitteeka nti tugenda kufuna bangi tukisuubira busuubizi siba kiri kyekisinga obungi naye sitteeka era bwe tuzaala omu ng'ate tugeze ku artificial sente zifudde omulala agamba ye ne mukyala we bakkiriziganye baagala ku baana abangi nga mukyala we yasitudde ayagala balongo nedda temukikola kubanga era muyinza okuzaala omu. Alkisi yali mugezi nnyo mu physics amanyiddwa. Alkisi bwe yafuna ardas nalulungi wabdaki n'amugamba nti please as I see you oli muna biology nnyo oli muna science clever man nange ndi mukazi mulungi nnyo kubanga nze nkulira bannalungi baki babdaki nkwegayiridde marami tuzaale omwana mugezi nga ggwe ate nga mulungi nga nze. Ka mukazi yali nalulungi ng'ate oli muna science n'amugamba nti please what about nga ntutteko obubi n'akutwalako obusiru gwe nalulungi yesu oli mulungi naye toli mugezi nze ndi mugezi naye siri mulungi. Omwana okusika tomanyi kyanaasika ayinza okunsikako obubi n'atasika magezi ate gwe naawe n'akusikako obusiru n'atakusikako bulungi kwegana n'abeera omubi omusiru anaawangala atya. Salaamu alaikum.